Today Mathias Mpuuga abadde ku CBS program kkiriza obagaana n'aleeta ekirowoozo era ekinyumidde ennyo n'agamba nti tulina okufunza ku bugazi obwa paalamenti y'eggwanga tukendeeze ku bungi bw'ababaka ne ssente enkumu ezibasaasaanirako omuyi w'omusolo asobole okuganyibwa mu ntuuyo ze nga sinnatuuka ku kwanikula kwange kutuufu gwe walisosere weebuuza lwaki toleeta ekiteeso ekyo mu paalamenti n'okijja ku mpewo za leediyo. Bano abasajja babazannyiddeko ebbanga ba Mpuuga. Oli najja ku leediyo n'agamba paalamenti y'eggwanga ngazi nnyo yeetaaga okufunzibwako ababaka bakendeeremu kubanga ssente ezibasaasaanyizibwako nnyingi nnyo nazo zeetaaga okukendeeramu omuyi w'omusolo asobole okuganyulwa naye ng'omuyi w'omusolo kubanga ssente ezibasaasaanirako za muyi wa musolo. Ekiteeso ekyo lwaki tokireeta mu paalamenti? Lwaki okitwala ku CBS? Nti bano bawuddiisa balonzi, bano ba Mpuuga bawuddiisa batuuze. Gobeereyo ng'oli ku CBS FM osinzidde Masaka Made in Sereka atumbudde program kkiriza obagaana ng'ekyo ekikuli ku mutima mu butuufu buli w'owulira nti paalamenti erimu ababaka abasukka mu 5 ekisooka okujjira ze ssente nnyingi emisaala egibasaasaanirako. Kati Mpuuga amanyi obunafu bwo, amanyi ekikuluma era amanyi ekizibu kyo wadde nga y'omu ku bizibu byo. Ye bw'ajja mu setteesa bw'ajja ku leediyo ayogera ekyo ky'oyagala okuwulira naye nga takikkiriza kugenda ku fuloowa ya paalamenti. Mubuuke mmwe abalonzi, musooke mwebuuze lwaki ono Mpuuga bino byonna abyogera ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka CBS mwenna gye muwulira lwaki tabyogera mu paalamenti wadde nga temulabayo naye nga waliwo ekisobola okukyukako era nga tonnateesa paalamenti efunzibweko oba constituency ezimu bazigatte endala bazitte kubanga ssente y'omuyi w'omusolo nnyingi nnyo ezisaasaanirako. Lwaki tetusooka ne tuteesa ku ky'okukendeeza emisaala emingi egibasaasaanirako? Kale ne tutema ebitundu 5 ku buli 10 ne tumanya nti omubaka waba abadde afuna milioni 3 tumuze ku 15 olw'obungi bwabwe. Lwaki oteesa bitasoboka? Kubanga ekifo ekimaze okugungibwawo kizibu nnyo okuggibwawo naye ng'ate kyangu nnyo okukendeezaako ku misaala egy'abakozi oba egy'ababaka aba paalamenti. Lwaki ekyo si kyoba osookerako n'oluvannyuma ne tugenda mu ky'okufunza constituency because okimanyi nti tekisoboka. Okiteesezako ku CBS abalamuzi baayo be bawuliriza oba basipiika baayo be bawuliriza. Kakati okimanyi nti abawuliriza oba abalamuzi ba CBS FM tebalina buyinza bufunza paalamenti eyo oba setteesereza eyo okuggyako mmwe abali munda mu house mwe muyina obuyinza obufunza setteesereza eyo naye nga mutandikira ku kyakufunza misaala gyammwe, mutandikira ku kyakufunza alawensi zammwe, mutandikira ku kyakufunza ngendo zammwe, mutandikira ku kyakufunza bukiiko bwammwe, mutandikira ku kyakufunza alawensi zonna n'ensako ezibasaasaanirako. Bannayuganda naddala mu abantu ab'e Masaka Mukungwe bano ba Mpuuga baleme bazannyirako bya bufuzi. Balowooza muli basiru nnyo, balowooza temutegeera. Oli najja ku leediyo ya Ssaabasajja kwajja omulundi ogumu mu myezi 6 oba mu myezi 3 ng'ajjako omulundi gumu nga takimanyi ne bw'anajjako by'anaateesezaako binaasanyusa busanyusa bantu naye n'alemu okukiteeseza mu paalamenti mwasiiba buli lunaku. N'alemu okukiteeseza mu paalamenti mwasiiba buli lunaku. Lwaki takiteesereza mu paalamenti omwo mwasiiba buli lunaku ddala bwe kiba nga kituufu ng'alumirirwa abantu ne ssente y'omuyi w'omusolo ng'era naye muluma Mpuuga oyo omuyaayi. Bw'ebanga ssente y'omuyi w'omusolo naye nga Mpuuga emuluma bwe kibanga ebifo ebingi ennyo ebiri mu setteesereza omwo byetaagisa okufunzibwako lwaki abiteeseza ku CBS? Lwaki tabiteeseza mu house? Lwaki tabiteeseza mu paalamenti? Kubanga akimanyi bw'abiteeseza mu paalamenti bikyasobola okugenda into consideration
oba bikyasobola okulowoozebwako ne biteekebwa into consideration ng'ate ekifo kye ye kennyini mwenye kikyasobola naye okumuvaako oba ka constituency ke naye bakyasobola okukamira singa abadde alumirirwa mulonzi nga ddala kituufu alumirirwa ssente ya mwi wa musolo ebyo byayogeredde ku CBS abadde talina byogerera ku CBS abadde alina kubyogerera mu paalamenti oba giyite setteeserezo mu Luganda. Mulekerawo okuwuddisa bannayuganda bino ebisajja bizzenga ebbanga ddene nnyo nga biraga biri ku sayidi yammwe. Oli n'ayogera poyinti mu butuufu nga yeekuli mu mutima era n'omuwa akalulu olwa poyinti eyo naye ng'agyogeredde awo oli. Kuggwa atasalawo, kuggwa atayina se nga tagenda kusobola kugyogerera mu setteesereza ate gyeyina okukyukira. Addiddemu abalamuzi oba basupiika ab'ekisiikirize abataddemu ebigambo mu matw abateesezaako. Naye bannange mulaba mutya gwe kyogamba nti Amongi kale nga ye speaker of parliament oba Museveni ng'atudde mu ntebe y'obwa president awuliriza nnyo CBS okusinga okumanya ebifa mu parliament. Oba obudde Amongi bwawa CBS amatu bwe bungi ennyo okusinga bw'aba ababaka mu parliament nga bateesa. Lwaki ebyo ebigambo tobiteeka mu matu ga Amongi? Lwaki ebyo ebigambo obadde tobigamba Amongi? Bwe kiba nga ddala kituufu bibadde bya buntu bulamu obanga byakulumirirwa obanga tebiriimu mabikka nsaamu ng'olumirirwa ssente y'omuwi w'omusolo. Ssente y'omuwi w'omusolo omujega kwajjidde ku radio Kyabasa radio ya Ssaabasajja Kabaka akakasizeewo nga bye boonoona ssente y'omuwi w'omusolo. Omulabe bw'amaze okulya n'akubajjagalira. Omulabe w'amaze okulya kakati atandise kukuba mpi. Ali ku ssente y'omuwi w'omusolo ne mu studio mwali mulimu emmundu n'omubuuza odduka ki nga tewali akugoba ani gwe wasobya oyo gwe weekengera okutta. Ne mu ofiisi mwali oba mu studio mwali mulimu emmundu ssente ya muwi wa musolo. Ajjidde mu mmotoka UG ssente ya muwi wa musolo. Amafuta kwajjidde ssente ya muwi wa musolo. Omusaala gwafuna ssente ya muwi wa musolo naye nga bw'ate yalumirirwa ssente y'omuwi w'omusolo. Walalabyeko omuntu akukubanga bw'akusaasira. Mpuuga alinganga emmese eruma efuuyirira. Nkiddamu mpuuga alinganga emmese eruma efuuyirira. Bano abayimba nti binyuma nnyo naye nga binnuma oba biruma nnyo naye ng'ate binyuma. Mpuuga afuuwa agera akusimbye erinnyo n'afuuwako n'akusimba erinnyo n'afuuwako n'olowooza nti binyuma ogenda okuwamukanga emmese ekumazeeko ennyama ku kigeri ng'ekkekesa ekisinziiro kyonna ye mpuuga. Mpuuga alinganga kakana essaawa eno enkima eyagala ossala ogw'ekibira ntukitemewo. Kapa yeri mu kugamba nti amata bannange amata wano galina okukukulirwa kubanga abaana tebakyanywa amata kyokka nga ye omunda ebwegedde emaze okunywa amata nga naawe weebyogerera eri mu kuba bibajjagalo bya kunywa amata kyokka ye eri mu kugamba nti ekooyo abantu aboonoona amata era eyagala batereka amata g'abaana abaana abakooye okulaba nga basiiba enjala. Kwe mpuuga mwawuddiisanga mirembe giri mwasiriwazanga abantu bali naye mbabuulira amazima nti bino biralamu ate era njagala okukiddamu okukikkaatiriza nti ffe tuli bantu banjawulo abasengejja abaakoowa okutuzannyiranga ku bwongo. Kumanya omuntu bw'ajja emisana nakkaabirako naye ng'ekiro yakuloga. Mpuuga alinganga azze okulaba omulwadde amukaabireko era amusaasira obumuluma kyokka nga ye yamuteze ettalo. Bano ekiro be batuloga emisana be bajja otulambulako n'okutulaga nti bali wamu naffe naye nga be balindiridde enfa zaffe. Mpuuga oli ku ssente ya muwi wa musolo kye tokiteesanga nako nti bannange nga tetunnateesa ku kyakufunza ku bunene bwa paalamenti kubanga eyonoona ssente y'omuwi w'omusolo. Tusooke tuteese ku ky'okufunza ku misaala egy'ababaka ba paalamenti waakiri 50%, kale ne bw'enaabeera 30% kyabadde afuna obukadde weebuti tumuteme tumuteeke ku weebuti kubanga si kiwa nti mu Uganda omuntu afuna amafuta ag'obwereere ng'ofuna allowance osobola okulemererwa okusurvivingira ku miliyoni 15. Ffe tusurvivingira ku mmeka oba abagiwangaaliramu basurvivingira ku mmeka era mmwe abasurvivingira ku nnyingi mulowooza mu mbuto za nnyammwe mwamalamu bbanga ki ffe tutaamalamu. Mwe mulowooza nti mu mbuto za bannyammwe mwamalamu bbanga ki ffe tutaamalamu. Kakati bazze batukubira ebibajjagalo bazze bawoloboota taboya ssente y'omuwi w'omusolo bannange paalamenti esaanidde okufunzibwa yerere ababaka omuyolerero bangi paalamenti tugifunze sooke tufunze ensaasaanya yaayo because paalamenti ne bw'enaafunda
nga yo tetuusiza structures zaayo ku nsaasanya era omuwi w'omusolo tagenda kuganyulwa kyale. Omuntu alimu ku magezi, omuntu alimu obutegeevu ku ssaawa ng'eno waali badde onoonya structures zifunza nsaasanya ya paalamenti, so si kufunza paalamenti. Gwate bw'obeera n'abaana bo mukaaga waka ne bakusalako ku mulimu abamu obatta nti sikyasobola kubaliisa, mbadde oyina kufunza ku nsaasanya konna akatono akaliwo ne kasobola okumala. Nkimanyi era nzikiriza nti ababaka abangi mu paalamenti balya ssente nnyingi nnyo, naye nga structures za paalamenti zinnatereera ne bw'onaateeka yaaba bagenda kulya ssente y'omuwi w'omusolo. Golaba Mpuuga omu watwala obukadde 5 wali emisaala gy'ababaka bameka? Mpuuga gwe muntu omu wali obukadde 5 wali emisaala gy'ababaka bameka? Ekikulu si kya kufunza paalamenti Mpuuga, wabula ekikulu kya kukyusa structure ya paalamenti mu nsaasanya. Katugeze paalamenti erimu ababaka 2 oba 15, naye ku babaka 15 betusaasaanyizaako essente nnyingi nga zituluma nnyo. twalinamu ababaka 5 ne tudda ku 15, naye nga ne kikino 15 tulaba nga tukisaasaanyizaako ssente nnyingi. Oba bannayuganda bafunye ku buweerero paalamenti ewewuse, paalamenti temukyalimu bantu bangi, nga Mpuuga omubaka omu akusisa obukadde 5. Obukadde 5 golooza busasula ababaka bameka omwezi? Bwe babanga bafuna obukadde 3 kitegeeza obukadde 3 busasula ababaka 10. Obukadde 15 busasula ababaka 15. Busasula ababaka 5 kati gatta kubali 10. Olwo tulina ababaka 15 ku bukadde 45 bumaze okusaasaanyizibwa. Wasigaddewo obukadde 5, wasigaddewo obukadde 5. Obukadde 5 obwo obusigadde kukyaliko ssente z'omubaka oba omusaala gw'omubaka omu. Olwo tulinawo bameka? 16. Kyokka ate ne wasigalawo obukadde 10 k'osobola otandikira ensasula y'omwezi ogujja. Mpuuga yazirya bw'omu. Oyo akugamba nti tufunze paalamenti ne bwenaafunda nga waliwo structures z'abampuuga oba abantu abalinga Mpuuga, essente oba ensaasaanya ku ssente ey'omuwi w'omusolo yo tegenda kukendeera. Bw'ate olaba omuntu omu Sserwajja okwota osobola okwezibika miliyoni 5 omuntu omu. Mbuulira paalamenti ne bwe tunagyekamu ababaka batono weenaafunda nga tetukyusiza structure ku nsaasaanya essente y'omuwi w'omusolo ezisaasaanira ku kayumba ako. Ekintu ekyo kijja kukola nnyo amakulu singa Mpuuga gw'osooka n'ovaayo, kubanga naawe oli mukungwe. Mukungwe ali mu Greater Masaka. Greater Masaka ali mu constituency sizirabanga nga ne ssente oba ez'emisolo ebyamaguzi ebiva e Masaka wallahi tegisobola kukosa kwenkanankana misaala ate gibasaasaanirako basajja mmwe abava mu Greater Masaka. Emisolo oba gavumenti ssente zeekuŋŋaanya okuva mu Greater Masaka ntono nnyo bw'ogigeraageranya ku ssente ezisaasaanira eyo ku babaka oba gavumenti zeekuŋŋaanyaamu emisolo mu Greater Masaka. Ekimererezi kyo kyennyini kijja kikulaga ebimererezi ebirala nti bikuuleyo mu kifo kyakyo okusooka okwekuulayo. Mpuuga Mpuuga tewaliyo musumba naddala mu balokole agatta bafumbo oba abuulirira ku bya bufumbo nga ye si mufumbo. Oyina okusooka okubeera ekyokulabirako ekirungi. Tutandikire ku kikyo ettamiro lye tubatandikirako okutema. Ekizibu kya Uganda olwaleero si bungi bw'ababaka buli mu paalamenti, wabula ekizibu kya Uganda olwaleero ke kayumba aka paalamenti akeetaaga okwokyebwa. Bonna ne basirikira mu tunaalonda abalala. Jamuzaake, Jamusennyonyi, Bashamimu Malende, baani abantu ab'enjawulo abakyalinamu ku nsaba Sserukenya. Abo bosooka obajjemu mu paalamenti eyo ogiteekera omuliro. Bazadde baabwe banaazaala abalala tebakyekoona kagere. Abo bonna beetaaga kwokyeramu kubanga ekizibu kya Uganda si bwe bungi bw'ababaka obuli awo, wabula ke kayumba akali awo, kubanga ojja kwesanga nga ne ssente ezisaasaanira ku bungi bw'ababaka abali awo ez'emisaala ntono nnyo kuzisaasaanira mu kayumba ako bannayuganda ze mutamanyaako. Keetaaga okwokyebwa ate Amongi bw'omala okumwokya omulundi ogusooka olina omuzzaako ogwokubiri yakona tamala gajja oyo. Olaba oyo Amongi
oyina okumukumisa kalitunsi ng'omuyiyeko petroli n'omuseesa namooti kyokka ate bw'amala okwokyeba ne mukakasa nti afudde n'emagombe ne mukubirayo essimu naye bamwokyereyo. Oyo Mpuuga yeetaaga kalirira ku musito. Bano bonna babwanika ekituufu kiri nti akayumba konna keetaaga kusuulako bomu ne kasirika kubanga abakalimu oba obungi bw'abakalimu si kyekizibu naye kakayumba ako kennyini kyekizibu. Kati tugenda kulwanagana bakalimu nti kyekizibu nga kyekizibu kyennyini kikyaliwo tukyokye. Zaake fuluma gwe vaamu Loopu Joyo Ssennyonyi vaamu Shamimu Malende toyina musango fuluma. Serukenya toyina musango naawe fuluma. N'abalala ab'enjawulo abatalina misango bo bafulume naye bo bano beetaaga kusibiramu n'ebikufulu ebinene nga n'emizimu gyabwe tegisobola ttolokamu n'obwokyanga abajulizi abo ne babasomako. Mwe temwagala babalamagire owaye Mpuuga, mwe temwagala babalamagire. Akayumba ako mwetaaga kwokyebwa mwenna abakalimu ne babasomako mu byafaayo. Uganda Matters of Politics. Yes, bali ba Uganda Matters ngaba Catholic ngaba Katoliki ngaba Protestant mbumulimu n'abasiraamu. Kati twegalayo ba Uganda Matters mu politics tujje tubalambulenga na buli ayagala okusoma ebyobufuzi ajja afukamire ku Mpuuga we bamuchomera ajja afukamiraawo. Kati awo ye Mpuuga ekibumbe kye tugenda kukifuulanga kibumbe ky'ababbi. Omubbi ayagala okubba ogende successful nga tebakutte togenda mu ssabo funa yirizi jangu ofukamire ku kijja kya Mpuuga akuwa omukisa ogenda otabaala omanyi. Bino ebintu biringa lubaale. Buli lubaale alina kyakola. Waliwo ow'obufumbo waliwo ow'amaka waliwo ow'emirimu waliwo ow'okutambula okugenda ebunaayira waliwo ow'okuganja. Kakati ono ye Mpuuga bw'eba mandwa eringa yirizi y'ababbi. Mandwa eringa nga yirizi y'ababbi eyo gye bayita Mpuuga. Bajja kujjanga abaagala okubba bagifukamireko. Omutuukuvu Mpuuga munnange tusabire ffe aboonoonyi naye era tugenda kwonoona naye era munnaye tusabire tukomewo mirembe naffe tubeera tunoonya kyakulya kubanga omutukuvu Mpuuga yeggwe musajja eyasooka okubba ebitaano oba okufuna akasiimo k'otannakolerera. Kale ne bw'oba kakoleredde akuwadde akasiimo akwebaza kumulwanyisa onaaba mulwanyi kiggwe akuba bookuba nga basiima busiimi mu kifo ky'okukaaba ne bakulwanyisa ne bakuwa bwikasiimo. Mpuuga kati wuuyo mpulidde mbw'olina emikolo gy'otegese Masaka mbw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwo kubanga n'okuyita mu balabe si kyangu. Mpuuga gwebaze Katonda kati nze Katonda Mpuuga jangu onnyanjulire. Addako next gwani nze Matias Mpuuga Nsamba. Mukama Katonda mbadde nzize kwebaza. Weebaza ki? Nabba ebitaano naye tebansiba banjeeya buyeeya. Mukama kyenziza okwebaliza nti bali bo tebansiba bwe nababbako ebitaano banjeeya buyeeya. Gwe Mpuuga olina kwenenya bwenenya. Omukolo gwonna gw'otegeka nga gwakwebaza tegulina kwetabwako bantu kubanga tolina kyeweebaza. Olina kutegeka mukolo gwakwenenyeza bwenenyeza Mukama Katonda. Gwe Mpuuga okula otya omukolo musimanyanga nebaza Mukama Katonda olw'ebirungi byankoledde okunsimattula gwe mulabewo. Kati Mpuuga bw'okola statement nti Mukama okunsimattula abalabe wange weesimattuse kubanga gwe mulabe wa Mpuuga. Actually Matiansi Masayansi ye mulabe wa Mpuuga Nsamba. Weesimattuse nebaza Mukama Katonda ansimattudde ebizibu ebinene n'ebitono n'abalabe bange. Gwe kizibu kyo tonneesimattuka okyatambula naawe muli bati okyatambula naawe gyonna gy'olaga ogenda na Mpuuga. Matiansi agenda ne Mpuuga. Kakati Matiansi oba Masayansi aŋŋamba atya nti agenda kwebaza Mukama Katonda olw'okumusimattula Mpuuga nga ne Mpuuga yennyini gwe yamusimattudde ku mukolo ogw'okumusimattula Mpuuga agenda kugubaako. Nga ne Mpuuga yennyini agenda kugubaako. Nebaza Katonda okusimattuka ebizibu si kyangu n'okusimattuka abalabe si kyangu. Gwe mulabewo tonneesimattuka Mpuuga. Mpuuga okwesimattukako okutuufu ng'ozze weetondedde Bannayuganda ng'ozze weenenyereza Bannayuganda
era ng'olekulidde ne katala lye weeremezaamu ekyo kyengeri yokka gy'osobola okwebaza Katonda kubanga wajja kuba amaze okukusimattulako mpuuga omulabewo gwe masayansi. Awo Mukama Katonda ajja kuba amaze okukusimattulako mpuuga omulabewo gwe masayansi. Agenda tegeka mukolo mukusimanya kwebaza Katonda. Gwe omuntu alina okwenenya weebaza ki? Tukyatema butemi mabidde ate gwe oyagala kusogola. Tonna kwana muwala otandise okugula obugoye bw'ogenda okwambaza omwana gw'ogenda omuzaala mulimu gwe waddalo. Ennyumba bagitandika bagiva mu musingi so si waggulu. Eyo otandikidde waggulu sooka okomewokko wansi ffe mu Buganda omwana bw'ayavula nga tasoose kutambula, omwana bw'atambula nga tasoose kwavula tumusiba ebikolokomba ku magulu. Tokkirizibwa kutambula nga toyavudde oba obuusa emitendera. Mpuuga tonnatuuka ku level yeebaza Mukama Katonda. Mukama Katonda level gy'oliko oyina mwenenyeza bwenenyeza olw'ebikolobero by'okoze. Mukama Katonda okusimattula abalabe bo nakyo bannange si kyangu, kyetaaga okwebaliza era kyetaaga gwe weesimattuse. Gwe mulabewo wennyini. Mpuuga kakati ye mulabe w'amasayansi. Kyokka masayansi tanneekutula ku mpuuga. Masayansi mbwagenda kwebaza Mukama Katonda okumusimattula abalabe be. Igwe mpuuga waamusimattuse. Kuba gwe kizibu kyo, gwe kirwadde kyo. Parliament esaasaaniramu ssente nnyingi nnyo bagifunzeeko ababaka bangi nnyo. Biteeke mu Parliament era okiremereko nga toyitiddeko kiyitiri. Naye lwazze ku CBS gy'agendako omulundi gumu mu myezi 6 kwabyogerera ate akimanyi n'abagenda biwuliriza tebalina maanyi nga biteeka into consideration, tabiteeka mu nkola. Akimanyi nti buli lwabeera mu Parliament speaker wa Parliament abaamu oba deputy wa abaamu kyokka by'alina obbagamba abyogerera ku CBS gye batalina na budde buwuliriza. Ng'alina bibagamba wali n'abagamba speaker my emotion masayansi Mpuuga Nsamba yeekolera gwe yasikira ku bwaloopu yeekolera gwe yasikira ku bwa kamishona ngamba nti Parliament efunzibwe. Tabyogera ebyo mu Parliament ajja azungira ku CBS baayiga akadaala ka Parliament. Kawalina apuluba tugenda kukola n'ekitiisa awo muteesezaawo nnyo oba luzungu lwe lwagamba. Tateesa ku kya kumusala misaala wabula ateesa bitasoboka. Eyo Parliament ne bwebamu ababaka 10 nga tusaze ku misaala ojja kwesanga tugisaasaanyizaako ssente ntono nnyo okusinga ze tusaasaanyiza ku babaka 5+ abaliyo. Olowooza singa tugiweza ne tugizza ku babaka 10 nga buli mubaka agenda funa obukadde 10 tusigala tetuyita. Obungi bwammwe si kyekizibu kyaffe wabula ebibasaasaanirako services zibagendako ate mmwe abaaligabye service ne twebuuza nti ffe abazimbi ba faamu ate tulabirira balaalo be twatuma okusaayira faamu. Omulaalo yatuma okusaayira faamu sebo yasinga okunywa amata amangi, sebo yafuna obusa bw'ebigimusa, sebo yafuna omusaala omungi, sebo yagejjera ku faamu nga nze gwe yajja okukolerera mpaawo kenfunamu. Ekyo kyekizibu kubanga Mpuuga walitandise ogamba nti mu butuufu ssente ze tufuna nnyingi nnyo okusinga kuzigenda mu service delivery ng'ate twajja kuweereza abantu services oba kukolera abantu service delivery kubanga era kye kyatulondesa kubaweereza services. Muzisale tandikira ku kyamisaala ngenda kukubira engalo n'ekibiina ky'ogenda okuggulawo ku lunaku ku mukolo gw'ogamba nti gw'ogenda okwebalizaako Katonda mbu simanya kusimatudde ebizibu kyokka ng'okyatambula n'ebizibu kubanga gwe kizibu. Nja kujja era nja kujja wano nkolere video ngambe Mpuuga ateesezza ku kyababaka okwetemako emisaala jjazoŋŋana na bifo efa bingi constituencies ennyingi nange wawo oyogerera tuli mu muzikiti ojja otunda ddagala lya byabuwangwa, tuli mu kkanisa ojja otembeya ya saluna, tuli ku lumbe lwa musiraamu otunyumiza wali we bookyerezaawo embizi ennungi. Oyogeredde wakyamu nnyo obadde nga atembeya embizi mu muzikiti ate ng'eri haramu, obadde nga atembeya ya saluna mu Kigeerubaga, obadde nga atembeya tasubiru mu Kigeerubaga. Mpuuga nkuyisa emirundi emeka? Mpuuga twesonyiwe. Mpuuga ekituufu kiri nti kati ekituluma si gyebyo bye wakola naye ekituluma kyakwefuula wa muffe.
kyokka ebikolwa byo tebirepresenting ffe yadde endowooza zaffe yadde ebikolwa byaffe twamuke bakututungirako bakutulogerako bakutusibako genda okole ekibiina ekikyo nga bwe wagambye nereka kwefuula nti oli wa muffe Nguzi Association meku mmeketa ekibiina kya Mpuuga engeri gye bali Abaganda tugenda kituuma meku mmeketa kibiina kya Mpuuga ekyo ngeri gye tuli Abaganda ate jjukira bo babitiibwa Abaganda abakunkuutivu bwe tukireetera mu Luzungu tekivaayo bulungi kubanga enkola zaabwe baagala zefaanaanyiriza eza Kabaka yekka kale lwaki tukiruma erinnya ery'Oluzungu we eat until feeling bad kulya paka kuwulira bubi situgenda kituuma tutyo tukituume meku mmeketa Meketa pate president Mpuuga de Mapuuga meku mmeketa pate president ngenze nakweyibakira dangayo